Bwana Nyanzi ninache sategera bulungi mu kalulu kano kusaka tegera ngene okulaba ate ola anyumye n'omukulembeze ate kati okulijumya naye kiki nga kalulu tekannagwa ngale kali kawedeka tekannagwa samanya nange nalaba bali banyumye nera olaba president bwe mundoza wakati walaba je bamutegekera okutuula yatuula mu bamutegekera katenti akake akonakalaba kitegeeza nti yali talina kwetaba mu okulondo kwali kugenda muki mu maaso already yali parliament era ng'ekoze eki ng'etudde bwabanga yali talina kwetaba mu parliament lwaki amagye geetaba mu parliament nga simwe amagye uliriza ye yali ayina okubeerawo okwe yali essaawa eyo kyekyo kyemugambye nti yali ayina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza obumuweebwa ssemateeka obokwasa speaker ate mugamba n'ekirala omukulembeze bamukuuma ate bwabeerawo ng'omukulembeze w'eggwanga amajege galina kabeerenga olaba ne bw'aba agenze mu nsi ndala yonna era atambula n'amajege agakola ki agamukuuma kati gaba galina okubeerawo gaali gamukuuma naye eriyo abayingira zaake teyalwana ani kakati zaake teyalwana ekyo nyini nakiraba zaake yali obankuyite kulekana era kebavunya galubindi n'agamba kebavunya galubindi kotulimbe bannange nosiba n'ettaala eyakataketake bino byembanyonyola bya buyivu yatandika okwogera byali ayogere ngagamba nti mutabasibe baffe yakyogeranga mu luzungu naye kati engeri gye muli ate kati muli bazungu era temujja bitegeera mutabasibe baffe kakati bo ng'abasirikale abakuuma pulezidenti bo jjukira nti abeera eriiso lyonna libeera ku muntu yenna ayinza okuleeta akajagalala awo wali pulezidenti baali balina okuyingirawo okitegeera naye kati awo omubaka Sewungu n'ava n'agamba nti bastrangers bakoze eki balumbye parliament okiraba naye era saabalamuzi yavaayo n'agamba nti abemmanga mulimu abantu abatali baka parliament mukole eki okitegeera naye nga bo aba SFC abakuuma president baali bayingiddewo okulaba nga bakakkanya ki okakkanya embeera nakino kimugambe nti omukulembeze yayimirira Kazindaalo yayogera na mu Luswahili lakini manya mutoke SFC sasa mutoke kwende kwa bweru wa watende nakala yakansesa kaliwa yagamba omanyi Zewungu is a regi kitu SFC is a regi kitu SFC mukulu Nyanzi ewe nabyo ndo binyinyo naye Kadaga ine birungi byakoze tunagana waliyo omanyi abasula bulina abantu b'enjinja katusubire nti n'olanya ajja kukola okusinga Kadaga nalyenga ebintu bya sipiika abadde alina obuntu babutwalira ku wiribaalo naye wiribaalo baginyengeza mu ofiisi sipiika mwabadde ng'etwala ebintu bw'oba yingira ofiisi ojja naki byonna bisangamu muli tembaamu ssuuka bitanda biki ate eri obeera ofiisi basulamu nsule naye bambi nze kyembadde nsaba mukulu sipiika olala atulwanirire ffe abakyala ngaffe ate mwabanga atenga musajja nga mugakatonda mugulu ebintu ebikwatagana n'amaka sipiika Kadaga abikozeeko abakozi abo njagala kutwogeza musaala abasajja tebakyakuba bakazi nze ekyo ekintu badde kyenyumiriza bananga baganda bange b'enjinja bamudo ne bagamba ebikajjo byaffe kati abadde abikwabirwanirire nga bitadde ku international level kati ebikajjo bigenda kugwa era temwewuunya nga sukaali asaze ebbeeyi ng'alinnya ebbeeyi tuba tukyali awo maama Uganda enyuma luno Uganda enyuma banna tuba tukyali awo muno wenabira TV nga ningiza muyamulirwana ndaba ekigambo ekindi ku Bukedde TV okulayira kw'abakansala
Ngamba wano siva. Balayide. Ngamba wano siva wali nakutula TV kanje babandi aba matobotobo. Oli abana bafuwe Chabaluzu walutabuka. Oli abana bafuwe chingere. Bana wazungu mu Uganda. Abazungu luli mu Uganda. Nechi. Olaba kulu nyanzo olusa atera natuli balaloza tetutegeera. Nengo bo bitegeera. Nenga aba ategeera mu ebimu. Nakijoba lusi yatera okuba. Akete asomera ko ddala. Alinga chairman. Nakuja nangu babula. Nakuja ku babula za chairman. Chairman. Yasoma nyi. Chairman yasoma. Chairman. Omuntu yasoma ina kwalanywa. Omusajja amanya ayagala nnyo olugamba ayinza obanga yazze eddali mukasonda nyuma y'abakansala waliyo yasoose yawali sayidi eno ngobabuna mwa sayidi eyo waba Jacob eyo kansala nga bamuwamba pola kujja kulayira tandika bulungi amanyi bonna ayi baba bagikutte oba ayi basoba gyetegekere waliwo yagisoma nga wanu wanu abantu bagamba zaako tu era wanu ne balinda tu Uganda enyuma ennyo kansalanga ataano leka kabwagu linda kabwagu babalikenga balayirenga mu nnimi zaabwe eziriwa okuba babatawa medde eggwanga sibe eggwanga erimu ennimi nnyingi balayide basamba ono baleka balayimine mu lusaani oleete bayive ne balayire mu ludokolo oleete baani akati abantu abali abo bagenda okukulembera olinde tulina oluyinza obubagatta lungereza balayide bakye kansala bamuwa ekipa naye bakola eno babibaweera awo oba babibawa bayisewo ebbanga nze simanyi oyo ebabula z'okulayira babazibawadde eggulo limu basula nazo lwaki tebaziba wange ebulayo nga wiiki bakola eki balayire olaba omwana bamuwa pepa n'agifukira omusulo asule naye ekanadda ng'etobye olwoba bazadde emmese nga zikirumi agiriddeko empuuta aginaabidde omuwa empapula kulayira alukaso nga alukwata bwati bamugamba mukulu oluwunzise alugiza upside down kalina saa musoma erepo migodo alyoke kali abamugamba lukyuse naye ng'okankana kwaliko ogamba alina kyabadde nga papa lusi na luti amala alunyweza mu fix olonza mu fix asomera kyawose nebagamba ono yasoma abimanyi agenda kufuwa n'amanya mangi gama alulina naddamu ayo eyokusatu misamba negimukwata bambi bajjaja bazze leka naawe tekisoboka n'akaaba bukaabi kiki kabwagu okulayira kubadde ekyokulayira kabwagu layira keberako munsoni walwako akayiseemu olobakubanga batya kampeyini azikoleraga muzungu nawe obuzibu bwabadde bwa luzungu yagaze natugamba munsoni olwako akayiseemu namugamba tukusonyiwa mubaka kati nno byamulemye bulemye gavumenti tuyambye lwaki buli kintu mwagala kiteeka ku gavumenti kale ebayambe n'okuwerera kali ngaabo katugeze ngaabo bakansalaza abasinga obungi balabika bali myaka 6 myaka 5 eno gavumenti yaliwo negamba nebaga ati mubawerera mbazisibayasire eno gavumenti yaminire yatuyamba eriyo nebenalabye bajakobo bamyaka gino naye ne jakobo nalabanga yali asoma jakobo nga yetegereza oba yali yetegereza kati oyo anonye muzadde we omusajja yabaterawo gundi bagikozesa ki kati abantu baye batyo nga tasobola nakulayira nti wamanya kusekeni naje nabateerawo gundi solomoni nagira solomoni olina kusekeni ategawo universal education
waliwo munene yali alayira bamunene bwati najjanga empala gisibidde no waggulu ono alumasi ngeri mwoyo eri eno nagamba oyo alumasi nalukwata olupapula wati nalunyaza nasukakanula amaaso bwati oba kamera zezira kisaa gyenga baziggyeko kamera baba balayira basibajjeko twazibazunuza kamera ekusosonkolamu olungereza lwasoma mu bwongo n'alugyamu edda twagendanga okwana akawala ng'obeereka nga weewaze kwebuuza iva ne bakagulire ng'obeereka nga weewaze nakagamba ebigambo byange njala tukolemu akaddala kawaagu ng'olayira ebyaddala nga byaddala nga si byakuzanya biwandiike leeta olupapula anti ogambye olupapula baluwa lugulo lumundi layiramu ebyaddala soko mpa ekyokunywa soko omala okulayira sawa waliwo yasaba ne walagi soko olayire ngenda kuwa ate byabwereere Bible muwe Bible ate ya Amerika layira Bible ya ebigambo ate ko kubanga obifolowinga nnyo ku TV layira anti olaba nnyo TV wa mulirwana omanyi kusomero twabanga tugenda okukulembera oluyimba nga bali balugwa nga banno balaki muzala byebibuuzo nga invigileta ayinza okujala agamba 5 minutes agamba yasoka 15 minutes to go notandika okupapa naye wanza okulaba y'omwana nga guli yakagitandikawo bwati naye nga agambe 15 minutes to go 10 minutes to go 5 minutes to go najja nalaga students please stand up awe nasenga nga oggwira era nze mubibuzo nga tebankanga kati layira tukyaliko layira twagala olayira ebyabakansala sagala osugwese mpozi basoka bate ayi oyogera erinnya lye ayi kabwagu mkireeta tobonyingiramu asatofamu Solomon le fire ayi kide bali kabwagu ali Solomon ekyenjagala Solomon Sawyer I will serve the what? The constitution. Obuse kali awusene adenda sebo kweni emwebiri katologera ekiri ku lupapula olayidde anti kati yogera anteneta ayi kabwagu Solomon Sawyer I will serve the constitution so Anfami babyogera we waddako Anfami yasemba and I'm a farm working on the farm ngozayo sebo